Weewaawo ntendeeza Kristo neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde nze wamu naawe muganda wange mwannyinaze akyasobola okuba ng'oyatula nti Yesu ye Mukama. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth, era ng'olunaku olwo njagala tubeere nga tweyongereyo ddala okuviira ddala wali we twakoma ku mulundi guno nga tutunuulya ekitundu kyaffe ekyokuna mu ssomo lino lye twagenda maaso n'okuyita enkola ya Katonda oba okulungamya kwa Katonda oba okukwasaganya kwa Katonda okw'ebintu munsi okutuukiriza ebyo byayogera edda. Ku mulundi ogwasembayo twatunuulira ebintu bingiko era ng'omwo mwe mwali okubeera nga tutunuulira kye tuyita enkola ya Katonda eyo esaasaanira oba ezingiramu buli kintu kyonna. Era ekyo twakiraba nga tweyambisa ekyokulabirako ekya Matayo essuula ey'okutaano olunyiriri lwa 45 olutulagira ddala ti Katonda waffe bw'atyo bw'akola, bw'agaba enkuba eyo agiwa abo abalungi n'ababi, era n'omusana gwe gwaka ku balungi n'ababi. Ekyo kye tuyita enkola ya Katonda oba obugabirizi bwa Katonda oba okulungamya kwa Katonda mu nsi eri buli muntu yenna. Era twalaaniza buli essuula ey'e14 okuviira ddala ku lunyiriri lw'omusanvu paka olwa33 ne lulagira ddala ti kabibeere binyonyi, kazibeere ensolo, zonna zibeerawo lwa Katonda wamu na buli kintu kyonna ekiri ku nsi kuno. Ekyokubiri ne tutunuulya ku nkola ya Katonda ey'enjawulo mu luzungu tuyita special providence. Mu ekyo twagendera ddala mu maaso n'okuba nga tulagira ddala bwe kituuka ku eno enkola ya Katonda oba obugabizi bwa Katonda obw'enjawulo buweebwa abo bokka abali ekitundu ku mubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era awo we twava ne tubaako n'ebintu ebirala bye twatunuulira nga bikulu nnyo nga biri wansi w'enkola ya Katonda, omwali okukuuma okw'ebintu kuba twagamba nti wansi w'enkola ya Katonda waliwo engeri endala za mirundi 3 omuli okukuuma ebiki, omuli okukuuma ebintu, omuli ebintu okukolera wamu ne Katonda, ate omuli n'obulabirizi obwa Katonda. Naye ku mulundi ogwo twatunuulirako enkola ya Katonda ey'okukuuma ebintu. Mu ekyo twategeereza ddala ti Katonda agendera ddala mu maaso n'okubeera ddala ekitundu ku bintu byonna ebyatondebwa mu ngeri y'okuba nga abikuuma okuba nga bibeerawo, ate n'abisobozesa ddala okusigaza engeri eyo gye yabitonderamu okuba nga bikola. Ne tubeera nga twayogera ku bintu nga tutwale amazzi 10,000 ensi ebaddewo emyaka nga 6 naye amazzi agaalo mu biro bya Nowa tegakyukangako n'amazzi ag'ebiro bino. Ani agakuumye okusigala nga ge mazzi ge gamu ye Katonda? Omuyembe gwe muyembe emyaka n'emyaka gyonna, ennaanansi esigala nnaanansi, seminti gw'olaba kaakati abantu gwe bazimbisa n'akwata n'awanirira ebintu n'akola ki, bw'atyo ebbanga lyonna bw'abadde Mukama yamukuumye okubeera batyo. Eggulu ly'olaba eryo eriwaniriddwa emyaka n'emyaka nga bw'olira bwito erituli mu bbanga awo, bwe lityo bwe libaddewo ebbanga lyonna ensi lyebaddewo. So n'ebintu ebirala osobola okwogera ku kutondebwa kw'abakyala bafaanana batya n'abaami bafaanana batya, bwe batya abantu bwe badde bafaanana mu bbanga lyonna ery'enjawulo, nti omusajja aba musajja, omukyala abeera mukyala. Bwe twogera ku bintu nga tugamba olwazi, obugumu bw'olwazi lwe tebutandise kati, ebbanga lyonna bwe lutyo olwazi bwe lubadde. Era ne twagenda maaso n'okulaga nti Kristo yagenda ddala maaso n'okuuma ebintu bino bisigala nga bwe biri ku lw'amaanyi ag'ekigambo kye, oba byennyanja oba nsolo z'omuttale oba binyonyi n'ebintu eby'engeri nga ki eyo. Era awo twagenda ddala mu maaso ne tulagira ddala obukulu obw'ebintu bino nti singa Katonda waffe aba asazeewo ffenna otuggyako obulamu, Yobu 3:14-15 eragira ddala teri n'omu ku ffe yalisigadde nga mulamu, naye atubeezezaawo newankubadde abamu bafa, naye era Mukama alekawo abalala. Ne bwe tuba tutunuulidde ebisolo
ne mu binyonyi nti waliwo ebifa waliwo ebisigala nga weebiri, ne mu nsolo zino endala waliwo ezifa endala. Kwegamba Mukama yennyini yagendera ddala mu maaso n'okuba nga akuuma ebintu esigala nga weebiri. Era enkomerero ya byonna ejja kubeera Peetero ekyokubiri essuula eyokusatu olunyiriri lw'ekkumi ti buli kintu kyonna kye tulaba kaakano kiwaniriddwa olw'ekigambo kye kimu ekya Katonda paka okubeera nga buli kyonna kye tulaba kituuka ne kizikirizibwa. So mu kitundu kino ekyokuna twagala okutunuulira ku mitendera emirala egy'enkola ya Katonda ebiri gye tutasobola kubeera nga tukola tutya nga tutunuulira luli. Muno nga mwe muli omutendera ogw'okuba nga ebintu bikolera wamu n'omutendera ogwa obufuzi obwa Katonda. So bwe tuba tutandise ne nsonga oba okukola kwa Katonda okw'ebintu byonna okolera wamu, ssebo n'ennyabo nsaba ofeeyo nnyo ku bino bye tugenda okuba nga twogerako nti mulimu emmere enkalubo mu bino bye ngenda okuba nga njogerako ng'era ne mu kitundu ekyokusatu bwe kyali, naye ate nayinza okuba nga nkalumuko okusinga eri gye twalaba. So nsaba ofeeyo nnyo. Ebintu bino bikalumu kuba nti si bye tumaze ebbanga ddene nga tuwulira olw'ensomesa kaakati gye tulaba mu makanisa nti abantu babuulira byabwe, abantu tebasomesa kye tuyita amagezi ga Katonda gonna nga gatuweereddwa. Pawulo kye yagenda maaso n'okwogerako mu Bikolwa by'Abatume essuula eya 2 olunyiriri lwa 26 paka 27 n'agamba nsomeseza kyonna era nga mu ekyo kye njagala okubeera nga nkujukiza nti bw'osoma Bikolwa eyo 2:27 omutume yagenda mu maaso n'agamba nti siina kye neerekera okubabuulira ku kuteesa kwa Katonda kwonna. Kati awo leero we wali okulya n'okomba essuwaani mu kkanisa nti okuteesa kwa Katonda tekulangiriddwa mu bujjuvu bwakwo. Abantu banoonyamu biyinza kubeera nga binaaleeta ekibiina ekinene nga biyinza okubakolera ensimbi engeri emu oba endala, naye olw'ekisa kya Katonda awatali kwenyumiriza ebbanga lyonna nsaba Mukama Katonda wange annyambe mbeera omubuulizi asobola okubeera nga akwata ku bintu byonna bwe mba nga mbiraba mu Bayibuli Mukama nga bw'aba ayinza okuba nga ansobozesezza, kubanga alina ensonga lwaki ebyo ebyatuweebwa yabiganya okuba nga biwandiikibwa, era ebitaawandiikibwa Mukama alina ensonga lwaki tebyawandiikibwa. N'ebigambo bya Kristo birambulukufu bulungi nti bino biwandiikiddwa mumutegeere nti Kristo ye mwana wa Katonda, era okuyita mu kumukkiriza mulyoke mubeere n'obulamu obutaggwaawo masekkati ge byonna byakola. Bino bye byawandiikibwa. So bintu bino ebyawandiikibwa tulina bitwalira ddala nga biki bikulu ddala. So mu Luzungu tuba twogedde ku kigambo kye tuyita ebintu okukolera ewamu. Ekigambo ekyokolera mu Luzungu tukiyita concurrence oba the providence of concurrence. Ng'era concurrence ekigambo mu Luzungu ekitegeeza a situation in which two or more things happen at the same time. Bwe twogera ku mbeera ey'ebintu okukoleramu tutegeeza embeera omuli ebintu eby'emirundi ebiri oba n'okusoba okuba nga bibeerawo ku kadde keekamu, nti waliwo omulimo ogukolebwa mu masekkati g'omulimu omulala. Twalenga mu kiseera ekyokulya emmere nti ositula okwata n'okoza n'oteeka mu kamwa, amannyo gakola n'olulimi lukola. Eyo ba concurrence mu kiseera ekyo kye kimu nti bikolebwa mu kiseera ekyo, amannyo gakola n'olulimi lukola mu ssaawa eyo yennyini. Gwenza butakitegeera nti olulimi luzanyira lutya mu makati g'amannya ago, gwe kakasa bukakasi nti singa teruliwo tewalisobodde kugaaya byokola ki byogaaya. So Mukama yeebazibwe. So batuka ku mbeera ey'ebintu ebirala ngenda kuba nga nkulagira ddala nti ku nsonga eno ey'okola okwawamu okw'ebintu mu kadde keekamu, tutegeeza nti Katonda waffe akolera wamu na buli kintu kyonna mu kikolwa kyakyo, ng'era akiruŋŋamya mu ngeri yakyo ey'enjawulo gye yakikoleramu okuba nga kikola nga bwe kikola. Tujjukire bwe twali tunnyonnyola enkola ya Katonda oba okuluŋŋamya kwa Katonda mu nsi okutuukiriza ebyo byateesa edda,
twalaga ne tugamba nti enkola ya Katonda kwe kubanga Katonda alungamya akwasaganya ebintu byonna ng'agoberera okusalawo okw'okwagala kwe ku lw'ekitiibwa kye. Ne tulaga nti tewaliwo kintu kyonna ku nsi ekyatondebwa oba ekiri mu butonde ekiri wabweru w'enkola ya Katonda oba okulungamya kwa Katonda. Kati bwe twogera ku nsonga eno ey'ebintu okukolera wamu mu kadde ke kamu, ey'ebintu okubeera nga birimu omukono ogusukka mu gumu nga bikolera wamu mu kadde ke kamu, engeri eno si nnyangu eri amaaso gaffe okulaba paka nga tugenze mu byawandiikibwa. Nti dino ddaala kkulu nnyo, oyinza obutaliraba n'amaaso go, naye ate singa oba otunde mu byawandiikibwa, ebyawandiikibwa bijja kubeera nga bikola bitya, nga bikuyambako gw'okubeera nga osiimira ddala n'okutegeerera ddala ekyo kyoyinza okuba nga tosobola kuba ng'okola ki, ng'olaba n'amaaso go. Wuliriza kino wammanga, kye kigenda okuba nga kituyambako okubeera nga tukwasaganya ensonga zonna. Nti ebintu byonna ebibaawo 100 ku kinne waakyo bikolebwa Katonda, ate era 100 ku kinne waakyo bikolebwa ebitonde. Akakulu kakubeera nga tutegeera nti buli kintu kyonna ekibeerawo 100 ku kinne waakyo kikolebwa Katonda, ate 100 ku kinnaakyo kikolebwa ebitonde. Wabula obwa Katonda n'ebyo byatondebwa mu kukola kwabyo, okukola kwabyo kwanja kukola mu ngeri yaki ey'enjawulo. Tutwale ekyaki ekyokulabirako. Bw'osoma Zabbuli ey'E14 olw'e14 lulaga amereza ente essubi n'omuddo. Ani ameza omuddo? Katonda yagumeza okuweereza abantu balyoke bajjenga emmere mu ttaka. Kati ako kakulu kakutegeera nti akuza omuddo n'ebimera si mulala ye Katonda, naye ate era n'omuntu alina omulimo gw'okukola ki, gw'okulima, alina omulimo gw'okusimba. Ebyo bikulu nnyo byakuba nga tukola tutya, nga tutegeerera ddala nti Katonda yaganya omuddo okula, gusimbibwa golanga oguba gusimbiddwa. Munejjukira omuddo, omuntu alina gye yajja omuddo guva eri Katonda, gusimbibwa, agusimba amaanyi gamuweereddwa Katonda n'amagezi, akola naye ate agenda okukola nga Katonda yakoze dda. Kiba kitegeeza nti Katonda yatandika ebintu byonna ebibeerawo, ne bubeera bukulembeze mu mawanga. Bayibuli etulaga bw'oba osomye ekitabo kya Yobu ng'osomye Yobu essuula y'e12 olwa23 lulaga nti ayaza amawanga era agazikiriza, abunya amawanga mu nsi era agakomyawo. Ye Katonda nti ne bwe zibeera nsonga za nsi oba za mawanga asobola okugayaza, ate era asobola okugazikiriza, asobola okugabunya amawanga, asobola okugabunya ensi, ate era asobola okugakomyawo. Bwe kituuka ku ggwe nange abayitibwa abalya mmere, Matayo 6 olw'e11 lugamba nti atuwe emmere yaffe eya leero. Mukwano, emmere, ebyokunywa, ebyokwambala bwe byotuuseeko mu lunaku oba byofunye mu lunaku, Mukama bw'aba tatandise toyina gy'ogenda bijja, bw'aba taganyiza ogenda bijja wa? Gwe ekyo tojja kiraba, oba akweseza mukono gwa mulala, oba akweseza gw'oli gwenza okugamba nti toyagala, gwe ekyo tojja kiraba. Naye tegeera nti yenna alina kyakuwadde, omukono gwa Katonda gwe gukulembedde ekyo. Ono ky'anaakuwa agenda kijja nga Mukama takimuwadde. Tutoola ku ebyo byatuwadde ne tuwaayo. Olunaku lwonna oluyitamu, obulokozi gwe bw'ogamba nti leero ku lunaku olwo nalokoka, ebintu Katonda byakwasaganya by'otaategeera byali bingi, n'aganya embeera yonna okubeera nga esaanyiza ekyo kyayagala kibeewo, naawe nga bw'otambula n'agenda okubuulira enjiri naye ali eri, mwena temumanyi oba munasinkana, naye waliwo ali okwasaganya ebintu gwe gw'otasobola kulaba, naye mukadde ke kamu otambula n'oli naye atambula naye nga waliwo ataakwasaganya.
So mwekyo kyetuva tugamba omutandisi w'ebintu byonna ebibeerawo ye Katonda. Mu Luzungu tugamba God is the primary cause of all things that happen. Katonda ye mutandisi w'ebintu byonna ebibeerawo. Nga bwe twalabye ekyokulabirako okuba nti yameza omuddo, yameza ebimera, omuntu alyoka afuna ekyokulya. Era kino kyendi okwogerako wano mmanga kiwakanyiza ddala enjogera eya bulijjo oba n'endowooza ya bulijjo egamba nti mu butonde bwe tuba tumanyi ekintu ekisoloviramu ekirala okuba nga kibeerawo, kibeera kitegeeza nti Katonda si yabeera akoze ekyo kiba kibaddewo. Okusimba emiti kirungi, weewaawo kirungi, era nga tumanyidde ddala okusimba emiti kiyamba ebintu bingi. Kyongera ku mazzi mu bwengula oba embeera ey'amazzi mu bwengula nga gigenda mu maaso n'okussa giina gwe gifulumya ne guyambako okukola ekire ekyenkuba. Naye jjukira bulungi, ani yakuza ekyo ate ani aganyiza egyo emiti ofulumya omukka gwe gifulumya? Weebale kusimba okoze naye nga tonnabakola waliwo yakusookayo eyatonda era abeezawo ekintu ekyo okukola nga bwe kigwanidde okukola. So enkuba bw'etonnya tulina okwebaza Katonda newankubadde mu butonde waliwo ebintu byetumanyi nti nabyo bisobola okwongera ku nkuba. Tulina okuba nga twebaza Katonda kubanga akolera wamu na buli kintu kyonna ekyatondebwa mu buli kikolwa ate era n'aluŋŋamya ebintu ebyo okuba nga bisigalira ddala nga bikolera ddala nga bwe yabitonda okuba nga bikola bitya nga bikola. Jjukira ebyo twabinywezezza dda. So oba tugambe mulimi akutta obuso obw'ente n'agamba nti bagenda kukwata ebigimusa ebyo, obusa bw'ente ng'ebigimusa, teeka n'okubeera nga bateeka mu nsuku kwongera ettaka eryo obugimu. Ssebo ne nnyabo, ekisobozesa obuso obwo oba ebigimusa ebyo okubeera nga bukolera ddala nga bw'osuubira nti bulina okuba nga bukola, si kirala ye Mukama yasobozesa, yatandika ekintu kyonna, yakuza, yawa okumera. Olina paati gy'okola ne waliwo paati ate Katonda gy'akola embereberye, envola tumuyita primary cause, ate oluvannyuma tujja kulaba n'ebirala nti bw'otunuulira emmere gye tulya, Katonda mwene yasobola okubeera ng'aleeta omugaso mu mmere eyo negasa emibiri gyaffe. Weebale teekayo mu kamwa naye okufuna emigaso mu mmere eyo Katonda mwene. Omuzadde yenna amaze n'azaala amata ago, omwana gayonka, Katonda yagaleeta, yagaganya okubeera nga gajja. Gojja kunywa obuujo bwonna, onywe kiri, oteko kano, oteko kali, naye yakola ki? Yakulemberyamu ddala amata ago okugawa omuzadde, okusobozesa omuzadde oyo okuza omwana we oba okumuyonsa. Abalala gabamiddwa nga ne bwakola ki ne bwakola kitakola kitagayina, omwana alina agenda ku cupa n'agamba nze gaabula. So bino bintu bya bulijjo tetubitegeera, gwewuunye bwewuunye. Omuntu yenna nga bw'omulaba musaayi mwereere munda, gwe ojjawa olwo oluzizi olukuva mu mabeere go? Waliwo omukono gwa Katonda gwoyinza okuba nga tolaba n'ebiseera ebisinga nga tosiima, ne Mukama alina omulimu gwe gwakola ki? Gwakola. Njagala ate era tutwale n'ekyokulabirako ekya emboozi eya Yobu. Kijja kuba nga nakyo kituyambako katono nnyo wano okubaako ebintu etukola ki? Bitukwasaganya okulagira ddala nti Katonda yatandika ekintu kyonna. Bw'oba otunuulidde Yobu 1:12 agamba nti Mukama n'agamba Sitaani nti laba byonna by'alina biri mu mukono gwo, kyokka ku ye yennyini togololanga mukono gwo. Awo Sitaani n'ava awali Mukama. Nti Yobu ali ku nsi tamanyi kigenda mu maaso, naye waliwo okwogerezeganya okuli awo kwatalinaako kumanya kwonna. Jjukira bwe twayogera nti buli kintu kyonna ekibeerawo kibeerina ekigendererwa kyakyo, gwenza obutamanya oba kinene oba kitono,
oba kirungi oba kibi. Talina Katonda kyakola mu nsi oba kyaganya ne kibeerawo mu nsi nga tekirinaako kigendererwa. So emboozi ya Yobu eyo eragira ddala bulungi nti Katonda ye yawa Sitaani olukusa kubeera nga afuna obuyinza ku Yobu n'ebintu bye. Ekitulagira ddala nga bwe twalaga ne mu masomo gali amalala nti ne bw'aba Sitaani n'emizimu gye tebalina kye basobola kuba nga bakola kujjako ekyo ekibakiriziddwa okukola. Newankubadde Sitaani n'emyoyo gye emikyamu baagala nnyo okukola ebintu ebibi n'okuleetawo embeera etali nnungi. Naye ekikulu ffe tutegeere nti amaanyi ga Sitaani galiko ekkomo, si ye muntu ali awo nti amaanyi ge mu ngeri emu b'endala nti tegasobola kuziyizibwa. Amaanyi ge gaziyizibwa kubanga galiko ekkomo, ensonga lwaki tasobola kukola byonna by'ayagala okukola kujjako nga Katonda akoze ki? Amukkiriza. Mu ekyo tuba tutegeezeera, ekyo tuba tukitadde emabbali. Kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti bw'aba Katonda yatandika byonna ebibeerawo mu nsi ebibeerawo, kikulu okutegeera nti tuyina ekibinja ekyokubiri kye tuyita secondary cause. Bwe tugogera ku secondary cause abaleeta ebintu okubeerawo. Ekibinja ekyokubiri kye kibinja nakyo ekireeta ebintu okubeera nga bikola bitya? Nga bibeerawo. Era mu kibinja ekyokubiri ekireeta ebintu okuba nga bibeerawo nga tumaze okulaba omutendera ogusooka nga gwa Katonda nti yatandika ebintu byonna, group eyokubiri nga yatandika ebintu byonna. Naye bwe tutunuulira ku lino eddaala eryokubiri, omwo tuzingiramu abantu, tuzingiramu Sitaani, tuzingiramu n'emyoyo gye emikyamu. Nti abantu, Sitaani n'emyoyo gye emikyamu, ebitonde bino bya ddala era bisobolera ddala okukola okusalawo okwakyeyagalire era bivunaanyizibwa eri okusalawo kwabyo okwo okwannamaddala era okuliko embalirira ey'okuwa eri okusalawo kw'ebyo ebitonde. So mu kino kyenjagala era tukole kwe kubeera nga tulaba nti mu ssuula emu eya Yobu 14 ojja kizuulira ddala bulungi nti bwe tuba tusazeewo amaaso gaffe ogateeka ku mutendera guno ogwokubiri oguleetera ebintu okuba nga gubawo, nga wano njagala tubeere nga tutunuulira abantu. Bayibuli eraga nti omubaka n'ajja eri Yobu, tuli mu Yobu 14, omubaka n'ajja eri Yobu n'ayogera nti ente zibadde nga zirima n'endogoyi nga ziziriraanye nga zirya. Lawule 15, abaseba ne bazigwako ne bazitwala, basse abaddu n'obwogi obw'ekitala. Nange nzekka nze mponyeewo omuntu omu okubuulira. Ako kawulidde bulungi nti bw'otunuulira olunyiriri lw'14 lukulaga abaseba bano bagenda maaso n'okuba nga bakola bye bakola, bali tebawaliriziddwa okukola ebyo bye bakola. Boonoonyi abaafiira wansi w'obwonoonyi bwabwe n'obutali butuukirivu. Katonda yaganya buganyi, ebyo bye baakola byaganyizibwa buganyizibwe okubeerawo okutulagira ddala nti wano abaana Adamu we bali tuli boonoonyi, nti abaseba bye baakola Katonda si yabagamba bikola, baakola ebyo ebyali bijjudde emitima gyabwe, baatuukiriza ebyo ebyali bijjudde emitima gyabwe. Kyetuva tugamba nti tugwanidde okubeera nga tunywereza ddala wano ki eddala lino eryokubiri erireetera ebintu okuba nga libaawo nga mwe tuzingidde abaseba bakkirizibwa, baaganyizibwa Katonda okukola bye baakola, naye ate ebyawandiikibwa tebijjaako bantu musango gwabwe, kibi kyabwe kye bakola, kubanga ebyawandiikibwa tebinenya Katonda olw'ekibi kyonna, naye ekibi kibalirwa eri abantu n'emyoyo emikyamu egyo egisalawo okukola ebyo ebintu ebikyamu. Tutwale n'ekyokulabirako ekya Mubuulizi 7:29. Bayibuli egamba nti laba kino kyokka kye nalaba nga Katonda yakola abantu nga bagolokofu, naye bo ne banoonya bingi bye baagunja.
Katonda yakola omuntu nga mugolokofu, naye omuntu ye n'anoonya bingi bye yagunja. Kitegeeza amakubo agatali malungi. Awo nno muganda wange ne mwannyinaze awuliriza, wenjagala otegeerire ddala ti Katonda mu mazima alamulira, anenyeza ddala era alamula ebikolwa eby'ebitonde byonna eby'ekibi, kubanga ebintu ebyo bikolebwa olw'okubeera nti ffe abaana b'abantu tetukankana eri ekigambo kya Katonda nga Isaaya 6:2 bweragira ddala. So kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera ne bwe tuba tulowoozeza ku kino wammanga nti bw'otunuulira ekikolwa ekisinga obubi ekyali kibaddewo mu nsi nga kyekikolwa ekyokukomera Mukama waffe ku musaalaba, nti weewaawo tusobola okukiza okuva mu bintu eby'enjawulo bye tugenze mu maaso n'okulaba masomo gano ag'enjawulo. Ti Katonda mwene yateesa okukomera okwa Kristo kubeewo na buli muntu yenna eyeenyigira mu kikolwa ekyo, nga bwe tulaba mu bikolwa 2:23, bikolwa 4:27 paka 28, ng'era Isaaya 46:9 bweragira ddala. Naye ate kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera nti okunenya kwa Katonda kujja eri buli muntu yenna eyeenyigira mu kikolwa eky'okukomerera Mukama waffe Yesu, kubanga ebikolwa by'abo abantu bonna abeenyigira mu kukomerera kwa Mukama waffe Yesu Kristo byali bikolwa ebyaviira ddala mu kusalawo okwa kyeyagalire okw'abantu aboonoonyi. Byali bikolwa ebyava mu kusalawo okwali okwa kyeyagalire okw'abantu aboonoonyi. So Katonda yagenda maaso n'okutuukiriza ekyo kye yali yateesa edda okuyita mu kusalawo okwa kyeyagalire okw'abantu abo abavunaanyizibwa olw'ekibi kyabwe. Katonda yatuukiriza kye yali yateesa edda okuyita mu kusalawo okwa kyeyagalire kw'abantu aboonoonyi, ensonga lwaki bavunaanyizibwa olw'ekibi kyabwe ekyokukomerera Mukama waffe Yesu Kristo, era y'ensonga lwaki kubikkulirwa 1:7 eyogeranga bweyogeranga egamba nti laba ajja n'ebire era buli liiso lirimulaba. Bino tubyogedde mu masomo ag'enjawulo ti muve ku bantu abababuzaabuza nti bafuna okukyalirwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tewaliwo okukyalirwa kwonna okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Byonna by'ayagala gwe okumanya bikuweereddwa mu bitabo 6:6. Bwaddamu okulabika yayogera mu Matayo 2:4, ayogera ne mu kubikulwa 1:7 nti bwaddamu bw'aba wakuddamu kulabika buli liiso lyonna lyakumulaba. So abantu abagamba nti bafuna okulabikirwa kwa Mukama waffe Yesu oba mu birooto oba mu buliwo, abantu abo kkiriza oba gaana mu kwanawuliriza balaba muntu mulala. Bateekwa okuba nga badde n'ebirowoozo bingi ku Mukama waffe Yesu Kristo, ne bamaliza nga bafunye omuntu abalabikira mu ngeri bw'atyo, naye nga ye Mukama waffe Yesu Kristo talina n'omu gw'alabikira kaakati. Bye tulina mu byawandiikibwa bitumala. Ekiseera ekigere Katonda kyateesa bwe kiba kirituuse Kristo Yesu okuddamu okulabisibwa eri ensi, buli muntu yenna waakumulaba. So kiki ekibafuula bo okuba nga bankizo nga bamulaba nga balala tebamulaba? So ekyanikwa kiraga laba ajja n'ebire era buli liiso lirimulaba. Nabo abaamufumita n'ebika byonna eby'omu nsi birimukaabira ebiwoobe. Kati kyenjagadde olabe kye kino wammanga nti newankubadde ekikolwa ekyokukomera Mukama waffe Yesu Kristo, Katonda yali yakiteesa nti kyalina okubaawo. Kyengenze maaso n'okunyoza kwe kulaga nti Katonda asigala anenya buli muntu yenna eyeenyigira mu ekyo ekikolwa, kubanga buli muntu yenna eyeenyigira mu ekyo ekikolwa yakola okusalawo nga kwali kwa kyeyagalire, yali takakiddwa. Ensonga lwaki abantu abo musango gubasigalako nti Kristo n'okudda kwe n'abaamufumita baakumulaba. Kuteesa kwa Katonda kwayita, naye ate buli muntu yakolanga ekikola kye ng'ekikola kye bwe kiri. So waneeno njagala ate mu kumaliriza nga nsemberi okumaliriza neyambiseeko ku bigambo emu ebyayogerwa batheologia ab'amannya amakukuutivu ku nsonga zengenze maaso n'okuba nga nsimba, era
ebigambo byabwe bijja kuba nga binywereza ddala ebyo byonna byengenze maaso kwogera. Omu ku bo yayogera bw'ati n'agamba nti bwe tulowooza ku kya Katonda okukozesa obubi okutuukiriza ekigendererwa kye, tulina okujjukira nti waliwo ebintu nga bikkirizibwa eri Katonda naye ng'ate tatukkiriza ffe kubikola. Waliwo ebintu ebikkirizibwa eri Katonda naye ng'ate tebikkirizibwa eri ffe. Nti Katonda asobola okukozesa obubi okuleeta obulungi, naye takkiriza ffe oba tatuganya kukola bwe tutyo. Ye nga Katonda ebyo abisobolera ddala, amanyi byonna, atenkanika. Naye gwe nange tetusobola era tetukkirizibwa. Kyova olaba atugamba okwewala ekibi. Ensonga lwaki osoma mu Matayo essuula ey'omukaaga mu ssaala ey'abayigirizwa lunyero 13 ng'agamba nti totutwala mukemebwa wabula tulokole okuva mu kemebwa. Bayibuli ebbanga lyonna etukubiriza okulekayo okutambulira mu kibi. Omu ku batheologia ow'erinnya ayitibwa Herman Banvik alina ekyokulabirako kyakozesa nga annyonnyola engeri Katonda gy'akozesaamu ekibi okutuukiriza ekigendererwa kye, oba engeri gy'asobola okukozesa ekibi n'aggyamu ekigendererwa ekirungi. Nti ekyokulabirako Banvik kyakozesa kye kino, yagamba nti omuzadde asobola okukozesa akambe ak'obwogi obw'amaanyi. Omuzadde asobola okukozesa akambe akawagale obulungi, naye ate omuzadde y'omu tasobola kukkiriza mwana we kakozesa. Nkiddamu, omuzadde asobola okukozesa akambe akawagale obulungi, naye omuzadde takakkiriza mwana we kakozesa. Ekyo kitegeeza ki? Nti Katonda mwene asobola okukozesa obubi okuleeta ekigendererwa eky'obulungi, naye takkiriza ffe kubeera nga tukozesa obubi kubanga tetulina busobozi obwo. Tukemebwa, tulimbibwa, tulina agagendererwa agatali galungi olw'emibiri egitannaba na kukyusibwa. Omulala ayitibwa Bakoff ye yayogera n'agamba nti omutawaana ogw'enkolagana ya Katonda n'ekibi gusigala nga kyama eri ffe. Ye Bakoff bw'atyo bwe yagenda maaso n'okola ki? N'okwogera nti omutawaana ogw'enkolagana ya Katonda n'ekibi gusigala nga kyama eri ffe. Mu ebyo okukkiziganya ne Bakoff y'ensonga lwaki ndowooza omutume yawandiika nga bwe yawandiika mu Baluumi essuula ey'E11 olwa3 n'agamba obuziba bw'obugagga obw'amagezi n'obw'okumanya kwa Katonda tomanyi bwe buli, emisango gye tegikeberekeka n'amakubo ge tegenkanyizika. Kyekyo nno muganda wange awulira. So tusobola okubeera nga Bayibuli bweyogera mu kitabo ekya Befeso essuula ey'okutaano. Bayibuli etugamba nti kale mugoberere Katonda. Tusobola okugoberera Katonda mu ngeri endala zonna ez'okwagala, ez'okusonyiwa, ez'okuba abagumiikiriza, ez'okuba abagabi, naye Katonda waffe y'omu tatukkiriza mugoberera mu nsonga eno ey'okubeera nga twagala mbu tukozese ekibi tuggyemu obulungi. Tetusobola ekyo. Bayibuli tekola ki? Tetukkiririza ddala. So ku nsonga eya primary cause ne secondary cause, kye tuyise mu Luganda eya Katonda okuba nga yatandika kyonna, then n'abantu n'emyoyo okubeera nga nabyo birina kye bitandika. Omu ku batheologia omulala ayitibwa John Feinberg yayogera n'agamba nti ekikolwa bwe kiba nga kigoberera okwegomba oba okuyaayaana okw'omuntu, newankubadde ekikolwa ekyo kisobola okuba nga kyasalibwawo Katonda, kisigala nga tekiri wansi wa buwaze, era oyo akikoze asigala nga anenyezebwa. Kati ng'era bwe tulabye ku kyokkomerwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo nti Katonda yateesa Kristo yalina okukomererwa, naye bonna abagenda maaso n'okwenyigira mu kkomerero kwa Mukama waffe Yesu Kristo bagoberera kuyaayana kwa mitima gyabwe. Tinowakubali kino kyali kyasalibwa nti kyakubeerawo, ebikolwa byabwe tebibagibwako, basigala nga banenyezebwa. Okumaliriza
njagala tutunulyeko katono kye tuyita enkola ya Katonda ey'obufuzi bwe oba the providence of government oba kye tuyita providence under government. Nti wano wansi wetwogera ku nkola ya Katonda oba okulungamya kwa Katonda okw'obukulembeze, tetusobola okuba nga tugamba nti Katonda alina ekigendererwa mu bintu byonna by'akola mu nsi, era okulungamya kwe, okufuga kwe, okuwalula ebintu byonna mu ngeri ey'okutuukiriza ekigendererwa kye. Ekigendererwa ekikulu kya kitiibwa kye, Befeso 1:14, Balumi 11:36. Ate mu kuba nti Katonda mukulu eri ebintu byonna era akola ebintu olw'ekigendererwa kye mu buli kinu kyonna ekibeerawo, kikulu ffe okuba nga tutegeera nti enkola ya Katonda ey'obukulembeze eyinamu engeri ez'emirundi ebiri gye tusobola okuba nga tutegeeramu okwagala kwa Katonda. Bwe twogera okwagala kwa Katonda kusobola okugwa mu mitendera ebiri. Waliwo kye tuyita okwagala kwa Katonda okw'empisa, ng'era okwo kulabikira mu ddaala ery'ebyawandiikibwa. Nti okulagira kwa Katonda okw'empisa kunnyonnyolera ddala engeri Katonda gy'ayagala tubeere nga tukola tutya, tweyisaamu. Okwagala kwa Katonda okw'omulundi ogwokubiri oba okw'eddaala eryokubiri ko ate tusobola okugamba nti kwe kwagala kwa Katonda okwekyama. Era okwagala kwa Katonda okwekyama kuzingira mu buli kinu kyonna ekyali kibaddewo mu byafaayo nga Katonda yakiteesa okubeerawo, nga bwe tulabye ku nsonga ey'okuba nti Kristo yalina okubeera ng'akomererwa abantu abaali tebatya Katonda, Bikola Batume 2:23, era n'okunywereza ddala nga batheologia abamu bagamba nti okwagala kwa Katonda okwekyama kuzingiramu ensonga ey'okuba nti Katonda aganya ebikolwa ebimu eby'ekibi okuba nga bibaawo. Lwaki? Kubanga Katonda waffe ayitirira era musufu mu kumanya otusinga ffe. Ayitirira era musufu mu kumanya otusinga ffe. So mu ekyo era tugamba nti Katonda waffe asobola okuganya ebitonde bye okukola ekintu mu kiseera ekimpi, kubeera nga ebitonde bye bimunyiiza olw'ekigendererwa ekya okufuna ekintu eky'ebbanga eppanvu ekisobola okubeera nga kimuleetera ate ekitiibwa eky'amaanyi. Nti bino si byangu byakubeera nga bikola bitya nga bikkirizibwa, kubanga si bye bintu bye tutera okuba nga tuwulya mu butuuti obw'enjawulo. Naye mukwano kyenjagala otegeere nti bw'otunuulya okukomerera okwa Mukama waffe Yesu Kristo kwali kwa kaseera katono nnyo. Kale tutwale n'emyaka 3.5 gye yamala ku nsi, naye bwe tuba tutunuulidde akaseera akatono nnyo ako nti Katonda yakaganya, newankubadde ekyo kyali kibi nnyo gyali, kino kye kibi ekyasinza obubi mu nsi yonna, nti akaseera ako akatono ak'essaawa ezo ezaali embale ku bintu ebyakolebwa ku Kristo Yesu kaali kanyiiriza ddala, era nga si kintu kya kitiibwa eri Katonda, naye Katonda yakiganya, newankubadde kyali kyakaseera katono nnyo nga kyatunuulya kyekintu ekyekisobola okuvaamu nga ate kyabbanga gwanvu kubanga kimuweesa ekitiibwa. Era ffenna tumanyi ekintu ekyava mulimo gwa Mukama waffe Yesu Kristo, ti emirembe n'emirembe ffe ffenna tugenda kubeera nga tumusinza Katonda waffe olw'ebintu byatukolera, okubanga yatugula n'omusaayi gwe. Kuteesa kwa Katonda kwatuukirizibwa ddala bulungi nnyo, nti newankubadde ekyo tekyali kirungi, Kristo n'otuuka ogamba nti kitange lwaki ondekulidde, kyali kikolwa kikyamu nnyo nnyini ddala, naye ekitiibwa Katonda kyafuna mulimo gwa Kristo Yesu ate kyamaanyi nnyo nnyo nnyini ddala. Kiringanga ate era bwe tubeera tujjukidde Abanayisirayiri okuteekebwa mu busibe mu Misiri emyaka 403, emyaka egyo gyonna, nti emyaka egyo mitono mu maaso ga Katonda, naye laba ekitiibwa kye yafuna paka ne kaakati teri n'omu asobola kwerabira buvo oba okuva kwa Isirayiri okuva mu busibe bwe bali bamazeemu emyaka egyo gyonna, nti yayolesa omukono gwe ogw'amaanyi mu kulokola, nga era ensonga y'emu ey'obulamu bwaffe, nti obulokozi bwaffe bwoleseza ddala omukono gwa Katonda ogw'amaanyi mu kulokola. N'akyusa abadde omutemu nga Pawulo
n'ebirala byonna byakola naffe okubanga kaakano kaakati tuli baweereza be, kaakano tuyimba amatendo gyali olw'obukulu bwe n'ekisa kye. So bino bikulu nnyo byakubanga bikola bitya nga bifiibwako. So byonna byenjogeddeko muno mukwano twala akadde, wuliriza nga bw'owandiika wuliriza nga bw'owandiika nti ekiba tekivuddeyo bulungi ddamu owuliriza ojja kifuna, ate naye nga bw'ogenda mu maaso n'okuba nga okola ki wekkanyiza ddala ebyawandiikibwa. So Mukama anabakkiriza tujja kuba nga tutunuulira ekitundu kyaffe ekisemberayo ddala mu ssomo lino lye twali tutunuulira, ng'era ekyo kijja kuba kitundu kyaffe kyakutaano. Naye kaakano njagala ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.